okuba nti yo yagana yaloba kuba nsosoze ayikiriza yabanga ekyaza erobozi eryo eriva ere ku office enkolowo etwala Uganda eya National Unity Platform. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ngobi abalamwisa ino naye wayiyamu ni president olina kuligulo ng'akali kusitula kujanda yajire okekalabya emirimu egy'okwongera omumuli omukulu ogw'okutema enseke ogw'okubonesa revolutionary message ey'okubona nti Abannayuganda abanyigirizibwa bona mu biketeze eby'endawulo abali mu magye abali mu police abali mu teaching staff abali mu parliament abali mu Abannayuganda mwena abali mu business sector mwena ife twewaayo okwogera ebyo abandi batasobola kwogera kulwa Abannayuganda abangi abazira maloboozi kubanga twena twidde nti tuli mu kiseera kino kaseera buseera kitukakataku ng'ebyafaayo ba Mandela ba Ben Kiwanuka ba Kwame Nkrumah ba Gama Abdul Nasser ba Jomo Kenyatta Mwalimu Kambarage Nyerere Seko Ture n'abakulembeze bangi abewaayo ayenga enkizo ife amaani wetusinga okugatoola kubanga ezira revolution mu nsi yalimu fundamental okusinga revolution eya American War of Independence aye bova ku American War of Independence okubona nti omwirugavu asobola okuweebwaku ekitiibwa kyebeeta the Black Civil Rights Movement okulwanirira langi eno okuba nti yona eri yebawangalira mu America yebawangalira bona baba respected mu kiketezo ekyo mulimu abasaadha bangi mulimu Malcolm X mulimu abantu bangi era nga abantu aba bangi bona batuwa Marcus Garvey you can name it. So inspiration yaife tugitola nti abantu baba ku kituufu basobola okulwana era bamaliriza nga batuuse yebalina okujja nende okulamusa mwena bali kuliza Pal FM n'okubebaza okutwenda okutukuuma n'okututembeeta okutuwa amaani okuba ntusobola okwidda nga twabaweereza mwebale ino mwebalirira. Waiswa oli otya? Ndi bulungi. Very okay. Upbeat. Bw'owulira nga njogera olusogo omanya nti amuke. Kyobola bankulese. Omanya ndi okay. Awo abaze yennyini oli. Bw'owulira nga tuvudde eyo omanya nti azze. Tomanyize ndi wakuliva Nairo. Bigwera Mediterranean. Misiri. Gye tuyiwa. Bitambula bitya Waiswa? Mwetuli okulembeze nga bumanyi nabaddeko wali ewa Luto era nga tukakalabya emirimu gy'eggwanga bakutumidde nawe bakuwuliriza njagala okulamusa bonna lawyer wange era muganda wange mukwano gwange classmate wange minister wange kusomera eyo Council Mnawa Kenneth naye mutumiddeko nnyo akolera mu kibuga Nairobi manyi nalina okubeera awo e Nairobi nga wenkakalabiza emirimu gy'amateeka naye bino ebyokulwanirira Uganda emisomo nagireka awo paka leero tukyali ku struggle naye si kyekikulu twafuna mununuzi Mezaya atukulembedde bulungi so tuli bulungi tukakalabya wabawo ebisomooza naye ife Mukama be yateekako amafuta tewali kyetwaŋŋanga nekitulema kumega. Leero mbadde ngezako okugoberera programu eno namwatulira ngoberera ensonga ezimu ku zo ze tugenda maaso ne kubanga twogerako naddala mu programu eno zijjukira olina ebigambo byewagamba Waiswa nga tetunabona kusenguka nga tukyali eri ku Martin Road n'oŋŋamba nti Kyagulanyi alina ebisowaani
ate oyinza obeera president nga tolina bisiyani era noŋŋamba olina oba nebisiyani ngaoli president nti Kyagulanyi aketta. allah akbar maswale wasinga oteeka obwongo kubanga singa abatakese oyinza otunula emabega ate n'owulira nga musaayi gwe guyiika awo wenjagala okujja ekibuuzo ku bino ebigenzi maaso kuva sabiiti eno weyatandika okutrendinga nebuuza omuntu gwe waŋŋamba nti alina ebisowaana ebirengerera ewala lwaki statement ezimu ku zino ezigenda maaso n'okuba nga zifuluma ku eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga abali ku saidi eri bagamba bifu neŋŋamba Kyagulanyi wanimba nti alina ebisowaani ensonga tozitanyiza bulungi nsonga ki Kayongo sabiiti eno lindako Waiswa sabiiti eno ng'ewunzikibwa ekibiina kya NUP kyafulumya ebbaluwa nga kisaba commissioner wa parliament Mathias Mpuuga Nsamba alekulire ku kifo ekyo nti aliko ensimbi ze yafuna obukadde 500 nti buli bwanguzi. Mpuuga agamba abo tewali buli bwanguzi, ensimbi yazifuna mu mateeka. Kati neŋŋamba ebisowaani ebitasasobola kwawula nguzi tebabaguza bikipuli. Ate byo tebiraba nguzi, byo biraba byoliko. Kakati ffe abali eno ne tulaba byoliko biri ku ki. Naye mu kugaziya ensonga ekibiina kya National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abannayuganda tebamwesiga kubanga yali azina ekitiibwa ky'obwa profesa. In fact mu bakulembeze ababadde beesimbyewo mu Uganda ye mukulembeze yekka yeesimbyewo nga talina kunnyonnyola gye nvuddewe kubanga ffenna abato ku ye mu myaka emitono tumulabye ng'akula, abato ddala bamulabye nga waali tawangaalidde Bulaaya, emirimu gye egisinga agikoledde wano. Bannayuganda bamumanyi mwana waabwe. Okay? Naye oluvannyuma lw'emyaka 4 nga Uganda eri mu buwambe, bannayuganda baazuula nti baali balina okukyusa okwesa kw'empiki. Bwe nali ku Lwale eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ekisooka nga tetunatuuka ku Lwale nga tuyingira eGayaza ground, Kasangati ground, okuva ku poliisi gye baali bamusibidde, nalaba omuntu alina passion for the people. I know okulumirirwa okwabantu. Yes. Kubanga twali tusobola n'okubalaaleeka oba okugisazaamu, naye yatuukiriza obuvunaanyizibwa ne tugenda ku Lwale esembayo. Nagamba bannayuganda nti nali ndabye ku Lwale eyo ebigambo bye nayogera biri ku record nti ono eyali azze si wa bulijjo, kubanga nze nali mwogezi nali deputy spokesperson wa Democratic Party, ampuliriza. Era nze omu kwabo abaasooka mu Uganda mu Democratic Party, nze highest mu kibiina kya Democratic Party, yenze highest level personnel eyali ku Lwale, eyasooka ku Lwale ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga eri mu kibiina baali bakyalinawo emboozi awo, simanyi waliwo omukyala awo erinnya ndyerabidde gwe baali bakyagaliza, ate nembaga nti bino ebyono tetugenda kubidisikasinga kubanga abamu kuffe abato abali mu byobufuzi twali tuludde ebbanga
nga tuperereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ebyobukulembeze. Naye kulale eyo nagamba bannayuganda abaali bali kulale eyo era ebigambo ebyo Isa Musoke atera okubijjukira nti ono ne wano we yali azze okwesimba waali wagenda kubeera wafunda nnyo ku bukozi bwe bwe mulabyemu n'amaanyi n'obuvumu n'obuweereza. Katonda alabika yali atuyiyeeko amafuta nga tufunye omwana w'enda y'Ennakalaama okukulembera olutabaalo n'amaanyi amato amapya. Ompulira bulungi kayo nkufuna Waiswa. Nembaga nti ajja kwesimba wano yeewogomyewo bwewogomi naye ne ku ebyo ebifo mmwe bye mulowooza nti bya kitalo tujja kumuleeta nabyo abiwangule. Abamu ku bannange balowooza nti mwagaliza bwa Lord Mayor era singa Lord Mayor si kitange ebiseera ebyo yandibaddaga nti naye Waiswa ono bwati bwafaanana n'awangula akalulu. Ababaka ba Parliament Constitution ya Uganda ebagamba nti omuntu w'ofuukira omubaka wa Parliament oba otuukanye bulungi nnyo okuvuganya ku bwa President. Mu Parliament yaffe ng'abantu abasinga batya okutwala obuvunaanyizibwa okwanganga General Yoweri Kaguta Museveni. Senti bali mu Parliament tebalimu, senti tebali nti tebalina experience mu kubuweereza, ne mu Parliament balimu ng'ensonga baziraba era nga bazinyonyola era nga bajja ne bazibagamba naye nga tebalina buvumu kuleka bulamu buli okujja okwanganga kyebalabanga ekizibu ekyokuvaawo. Kubanga buli omu amanyi nti bw'ojja ne wesimba ku General Yoweri Kaguta Museveni kaliyayo ebekoze eki ebewedde. Abadde aba mu Parliament ng'ofune miliyoni 3-4 togenda kuzifuna. Mufuna bulungi? Era nga bangi ku babaka ba Parliament be yali azimbiddeko okulowooza nti banaatandika nabo ensonga twagenda okutuuka mu togikwatako okugenda mu rallies ezisooka nga waliwo okusuka omuguwa. Nzijukira okusuka omuguwa abampuliriza era mwenna abajjukira era ogwali e Kasubi. Naye nga generation emaze okusituka emaze okuzuula nti they were going to change the status quo. Mu Uganda waliwo deficiency ey'obukulembeze. Abantu okuba abavumu mu Uganda, mumpulirize bulungi ngambye mu Uganda nga waliwo issue y'obukulembeze. Abantu abasinga najja nkyogera nkiddiŋŋana ngamba obuzibu bwe tulina abo abayivu abandi badde bazanya roolo y'okukulembera the population abasinga kizibu omuntu okuva ku permanent secretary najja yesimbawo mu opposition abagenda kwesimbirawo mu NRM kuba byabakoze nga permanent secretary tebimuganya kujja mu opposition badda mutakuki empingu. Wali wetaaga omuntu nga yeeteeseteese bulungi nnyo mu by'amaka, mu by'obugagga eby'ensimbi nga yazivaako takyazirowoozaako, mu by'obuvumu ne mu by'okubeera nga ali ideologically upright ng'ate ali industrious naye ng'ali extremely talented, skillful and very eloquent at whatever he is going to have his hands on. Katonda n'atuwa superstar. Tugenda mu kalulu wakati mu bantu okulowooza nti tekisoboka omanye ebyaliwo unprecedented. Okay? Unprecedented. Ensonga y'essente eno okuba nti appreciating omuntu si kyekikulu ennyo naye engeri gyereeteddwamu.
President bw'amala okuwangula akalulu olw'obudde nga twagala okukola gavumenti kuba twaife tuwangudde naye akalulu ne bakanyaga ku mudumu gw'emmundu. Bwe bakanyaga ku mudumu gw'emmundu twalina ababaka abaali bawangudde nga babalangiridde naddala mu kitundu ng'ekyomu Buganda omwali ebbugumu erimala okukuuma n'okwaŋŋanga oyo yenna ku individual level ayo yandyagadde okyusa ki alizaati. Bannayuganda ne wabeerawo debate mu kibiina tugende bamemba ba palamenti balayire bamemba ba palamenti tebalayira nga mulimu abantu era amaloboozi nga mangi agagamba nti tetukola gavumenti ya shadow ya opposition government era okwebuuza ne kuba kungi ddala naye wakati mu kwebuuza okubeera okungi ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina ne buteekateeka gye tuyita the Ginger 9 Resort Retreat. Kanjye tandikiraho katumara okwazina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkimanyi bulungi bulijjo wayagala dde okufuuka landiroodi naye ng'olugendo olwo olukutwala okufuuka landiroodi lwewaŋŋamyemu okutya kungi anti ng'olowooza ani gw'ogenda oggulako ettaka era agenda kukuguzaawa ye abaffe byakuguza bituufu. Ekyo ekibuuzo buli muntu akyebuuza. Kakati ansa yaakyo yiino 3 Ways Property Consultants bo bazze kukuyamba kuddiramu kibuuzo ekyo. Waawe ogenda okugula ettaka era ani agenda okulikuguza na ttaka kiri agenda okuguza. Ettaka weeriri mu 3 Ways Property Consultants mu estate zaffe enteeketeeka obulungi nga tukuguza ettaka eriri mu makubo amatuufu, tukuguza ettaka ery'ebyapa byokka kubanga ekyo bulijjo kye weetaaga ng'ogamba neetaaga nfuneko ekyapa kyange neewummulire. Kakati omukisa guuguno ekyokuddamu weekiri jangu wano e Buloba kw'ekibbi complex we tusangibwa ofune ettaka